Uterevu nkuwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga togoberera omukutu Fahad Pro UG Kooli era nga mbanyigiddewo ne updates ku biki ebisobola okubeera nga tebi happeninga mu ggwanga lyattu Uganda ne bwe ggwanga naddala eyo gy'otasobola okubeera nga ate otuuka video liking sharing ko abala wansi awo comment section reserve open tikigenda kubeera nga tesulawo endowooza yo okusinziira ku byogenda okubeera nga te olaba mu katambi kano kakati mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana amanyikiddwa nga Solomon Kampala asabuddwa bubi nnyo era nga njagala kutegeeza omwana ono awangalira mu ggwanga le United States of America nakuzona ayavaayo nabeera nga temunange yenyigira buterevu mu nsonga z'ebyobufuzi by'eggwanga lyettu Uganda era nga alina kuzona zonna atera okubeera nga ate obutambi bunange agivuddeko yatadde akatambi ng'ayogera ku nsonga ezabadde Kenya Tanzania nti ebyabadde eyo bibeere nga ate bijje Uganda munange abantu b'enjawulo basobodde okubeera nga ate bafuna obutambi buno era nga mu abo abasobodde okubeera nga tebafuna obutambi wadde n'omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashomba naye kyakoze omwana ono ngenda kubeera nga tebikuterawo naawe osobola okubeera nga te wewulirako fogwafigwa kubeera nga tetukutuusako byonna of course ensonga nga bwe zibeera zitambula ngenda kubeera nga tekuterawo omukulu Frank Gashomba ng'asabula mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Solomon Kampala ku byayongedde okubeera nga ate munange ayogera era nga bwe naba nkujjeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga bw'oba nga wetesobola okubeera nga te otwegattako akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli we naba ndese video tulina shekasha musomo wa dua enamba zisimu wansi uziyitawo ku busitikazi zimunoonyeeko ajja kubeera nga takulombereddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutereera byonna ebikyaganye saidi endala Habibu airport pickup naye mufune ku namba zisimu ziyitawo wansi awo ku busitikazi kamere nga tebateerawo ensonga zino ate nkomawo n'amawulire amala mangi otava saagala kwogera ku baana b'abantu mutabani wa Kyagu yali mu America abagamba mbu koze Uganda saameka ali mu America akisinga obwana obuzungu mwe babayoola oli mwana muto ali bweru tabigenda munno namulyanga nti totega nkyuka fine mbwayagala pricing e Kenya ne Tanzania je wano sebo mutabani wange solo sebo jangu wano gireading Solomon mugamba ki ajja gireading abana bafe bakwatibwe basibwe ng'abamu bali mu balaba DSTV bali abata nze abana bonna be bakwata mu 2021 nabasonyiwa era bano be basumulula mukama wa amaanyi naye omuntu ayolebwa ku luno ng'okoze fujjo nze sina kisa gy'oli Solo mugambye ki ajje Solo jangu e Kampala otandike omobilizing obeere ku forefront mwana yagenda kusoma yagenda kubeera ng'asoma asobola okudda Olivia Lutaya Kingaba na bwala bagama muze simaze nze mbaze nze buganye nawe mala twatandise kuddakiika emu nawe kolaki nze buganye you getting me ensobi gye tukola kwe kulowooza nti kyoyagala nange kyenkola kinjagala I'm telling you guys, clip me if you want. Don't get surprised if the next time I land in Entebbe airport I'm just kidnapped and taken somewhere. It is definitely possible because right now you're raising your voice. I genuinely don't care. Definitely. I don't care because if my comrades, if my comrades that are on the ground, like Sadaman Makebe, if my comrades are risking that, who am I? Who am I to not give myself entirely? Kyagulanyi statement gyawandise mu Arua yayogeddwako e Kenya yayogeddwako e Tanzania ebitundu ebyenjawulo ensi enjawulo zayogedde ku kyabadde mu Arua abantu bagudde ddala mu Arua poliisi yagezezzaako batataganya yamubulookinze emirundi ng'esatu naye neetuuka neemulemwa ng'amaanyi gagisusseeko ku luno omulemu obwedde asinga omulamu ate okudduka alabye abantu ab'emyaka 8 ng'omukadde alina emyaka 8 nga yerikyo ku mmotoka ya pulezidenti naye nga tagita naye nga alina ekicupa kya lwenzooli ekinene bw'anywako amazzi bwadduka kwegamba ate bataddemu n'akajanja nalabidde ddala akajanja akasusse omanyi omuntu okwata essente z'alina mu nsawo 2,000 n'azikuwa n'abeererawo naye nga ate mu matevu nti gwozirina ekyabadde mu Arua byadde byewunyo byennyini era kasirano wadduli mmanyi wootudde gaakubugumya edda omusajja alina amaanyi ag'enjawulo omusajja yatakalanyiza ekibuga kyonna ekibi bamugenda omuga nti ontolina ssulawo bamugende tukwakwagaladde okusula mu kitundu kyaffe era mugezi okukera ku makyanga mu kibi simulabako
abasajja b'omwalu abamalirivu nnyo ate baagala enkyukakyuka obwedda bakwata t-shirt ne bazookya ng'ozambala ekiro kyefaananyiza yero nga bakyokya abasajja b'omwalu abali solid nnyo era n'olwekyo Kyagulanyi nonna gyagenze kyamaza naye Arua yamutabuseeko kuba ate yo yasusse bususse ate nga nze nsuubira mugenda kulaba ku kisingawo kubanga akyalina ebitundu byatannabaggendamu nga tebalina ennyota gyali kati wanatuuka eruwero omanye kinaabayo omanye kinaabeera Masaka wano mu basajja abeefuula nti bamaanyi natulaba kati bapapaddewo papazi nga Namboze yabakutteko ne Muwanga Kivumbi batambuza kati batambuza bitege bawoza biki ebyo mugenda kiwula ennaku z'omwezi nga 29 lwanajje Masaka mugenda okakasa nti muyinawo kye mulinawo olaba nalo nga afuluma ennyumba nga kuba endulu nga gwemberero ganti koyingire mugenda kumanya lwaki embaata eweekera nga tedduse oyo omusajja alina amaanyi ag'enjawulo era abakyamu eri pakomba saasidde kuba mujja muwulira anti mutandise okukkiriza mpola bulijjo abamu efula bagamba timulaba byakola mugenda muwulira oyo gwe bayita Kyagulanyi Mitembo Obini Musinguzi biralamu era we twogera Arua kati ekutte namba emu yagikutte dda Busa yekwata namba 2 ate abe Masaka nabo mbalaye bali mu kuwaga bagamba nabo ate bagenda kumenya ulikodi y'omwaluwa Kyagulanyi tani aja tagenda abantu baleme gwaddalu oboyagala oba toyagala omusajja alina amaanyi agatali ga bulijjo omusajja ayagalwa ekyabadde mu Arua nga kikyaludde okulabika mu byofuzi byawo omusajja ataddewo statement y'amaanyi nye tali nyangu yakumenyebwawo kyekimwe kibaddewo nga afuluma Arua nga atolooza gyagenda okukuba laale leero bamuwerekedde mayiro nga 5 nga atambuza bigere kyekiro kye nabagamba nti omusajja amaanyi alina mayitirivu mwalabye ekyabadde mu Arua n'abeeni ali mu babuloga bonna nabalaye nga bagaba naye tukubyeko nekyo kitutabuseeko okumanya omusajja yakubye Arua mwakutte musajja amwali enisikini mumutwala mu Arua mbwasamba omupiira ne bageto UTBR yagenze naye olowooza abantu yalabyeko yadde n'omu kyekiro kye nabagamba nti omusajja amaanyi alina mayitirivu mugenda kumanya lwaki embaata eweekera nga tedduse kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kalina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abenaale mu mujjesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kukugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti abeNRM mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya akasajja we kakoze obubi nja kuba waawo nti wano talinawo buwagizi Arua City agiyuguumiza era NRM essaawa eno mwandibadde mu bufoofofo kuba olwaleero ku President Museveni byataddemu n'amaanyi gaataddewo ne byakoze tewandibaddewo opposition yafuna wadde abantu 5 enjiri tetuuka ku bantu n'ebyo President Museveni byateekawo okubayamba ng'emazima Bobi Wine yonna gyatabadde n'abantu reason mbadde nzibawa nti takommunicatinga nabo n'ebyo bye byetaaga babimulaba mu President Museveni tetusobola kutwala bungi bw'abantu bano for granted omusajja balina kye bamulabamu ekyabalema okukola musikiringa abavubuka mubakwatireko bagende ku kyeyo bakole singa kati passport bazigabira bwereere government esupportinga abantu genda ebweru okunoonya emirimu nga buli abuliddwa omulimu wano bamuwa passport ku internal affair ya bwereere ntegerekese bulungi tujja kubyogerereka naye ng'olwaleero akasajja kakoze bulungi akabonera akaffe ka umbrella so katono tugenda mukwasa umbrella eno kulwa president waffe kulwa ekibiina kaffe nga tugimuwadde mu linnya lya muganda we erya Alex Waiswa Mufumbiro wodirayo okumulaba mukomera mugambe umbrella bagikwasiza era naye agikoneko obuwanguzi bumulimu 5 kubanga bayinza okuba baagala baali balowooza nti Waiswa banaamulemeza mu kkomera
tajja kufuna buwagizi nga bw'alina olwaleero nti bwe bamulemeza mu kkomera tajja kusobola kutuuka gye muli ffe weetuli tujja batuukamu tusabe akalulu ka Waiswa ate nga nammwe ekyokukola mukimanyi kubanga mukimanyi nti Waiswa bamulanga bwemage ekyasibya Waiswa lwakwogera ku nsonga ezibaluma ekyasibya Waiswa lwakwogera ku biruma bannayuganda ekyasibya Waiswa lwakwogera ku bulyake ekyasibya Waiswa lwakubeera ddoboozi lyammwe kaakati twagala abantu bano mubalage nti Waiswa mugenda mulonzeta kajanja temwonoona akalulu ka Waiswa totikingamu emirundi ebiri tikinga omulundi ogu ng'otikinga wali ku umbrella ng'otandikira ku pulezidenti ng'odda ku babaka bonna Waiswa n'abakyala omuloodi waffe twamubalaze banange ekibuga kyetaaga yinginiya kufuuka musango nga Waiswa bamusibye okubayo n'ogamba nti awanze kakati eno sayidi gyendiko nga tekirina kuba musango tulina abaana bangi bali ebavumbira amakomera ba John Bosco Kibalama bakanata Muhammadi baani bali eyo bamachete tetumanyi nawa gye bali abamu bakibalama lwakubanga bo basalawo nti bankyukakyuka obuwagizi bungi nnyo omukwano mungi nnyo abantu b'omwankole abantu b'ekigezi abantu b'omu Western Uganda bongedde okuswaza Museveni ne babbi banne abaka gwange manyi nti olunaku lwaleero yerwale etongoza kampeyini za muganda waffe Honorable Alex Waiswa Mufumbiro ate nga ye mwogezi waffe yamyuka omwogezi waffe mu kibiina kya National Unity Platform mwena mumanyi nti Waiswa okufaananako nga Dr. Besigye okufaananako nga Eddie Mutwe Akireewo Bobby Yanga Gaddafi n'abalala bangi yasibibwa mu bumenyi bw'amateeka yasibibwa kubanga Museveni amutya yasibibwa nga bayita Mwanita Amongo kubanga tebasobola kukyerera baali tebasobola kukkiriza Alex Waiswa Mufumbiro awandula ebigambo nga generator baali tebasobola mukkiriza kubeera mu kalulu kano kubanga bamanya nti Alex Waiswa Mufumbiro bw'abaana abaneddembe lye gasobola okukwata kazindalo agenda bafufugaza ne basala olukwesikwesi Waiswa ne bamusiba Waiswa ali mukomera naye w'amaanyi mugumu bagezaako nnyo n'okumulemesa okunominatinga naye olw'ekisa kya Katonda n'amaanyi ge mwateekawo n'obutuufu bwe yayimiriddeko Waiswa bamunominatinga era ali ku ballot paper Waiswa byanditugambye singa abaddewo naye ffe weetuli naddala nze kennyini wendi munzikirize baganda bange nyimirira Alex Waiswa Mufumbiro naye nga kano akalulu kemugenda okulonda aka Alex Waiswa Mufumbiro si ka Mufumbiro ye ng'omuntu kankyukakyuka kaffe ffenna pozi mukoera erimu njagala nange ate nkulembere mu kusaba akalulu baganda bange mbasaba munonde ate sikulonde umbrella bwe munalonda umbrella mujja kuba munonze nze nga Kyagulanyi oba ononze kuba president oba ononze kuba MP oba ononze kuba mayor oba ononze kuba kansala njagala mukimanyi baganda bange nti bw'olonda baasi oba olonze Museveni ne bw'olooba olonze kansala naye ng'olonze NRM oba olonze Museveni ne bw'olonda MP bwe ng'olowooza nti akasita kuba president silonze Museveni naye ka MP kanonde NRM obeera olonze Museveni kubanga ba MP bakozesa bayagala okutwala emwanyi zaffe akozesa ba MP bayagala okusindika baganda baffe abatali basirikale mu kkooti z'amagye akozesa ba MP bayagala okunyaga sente z'omusolo akozesa ba MP mu mbeera y'emu baganda bange olonda umbrella obeera olonze nze ne bw'oba tolonze just kuba president olonze umbrella kuba MP obeera olonze nze kubanga nze nkulira NUP oba ompadde omukisa okuyita mu bwongo ne mukamwa k'oyo omukulembeze bw'olonze okutuusa ebirowoozo by'ekibiina kyenkulembera y'abaffe mwalonda umbrella ne mulonda Joel Ssenyonyi ne mumanyi nti amazima amatuufu mwalonda Joel Ssenyonyi era mwalonda nze mondaba
mbasaba bulonde Mufumbiro bulonde na buli omu agidde kwambuleera mubamanyi Uganda ffe mumumanyi Lord Mayor wafaddako nego balimu ezo Nisetaga mwogerera baganda baffe onde umbrella naye n'okusingira dda njagala basaba mwena bakomrade naddala bomunaka wa East Alex Wise wataliiwo tukikole nga bwe bakikola ku Kwame Nkrumah abazungu basiba Kwame Nkrumah naye abanaganda bamulondanga ali mu kkomera Kwame Nkrumah yali eyo abamwambaza uniform y'abasibe ne bajja ba prison warders ne bamusalutinga Mr. Prime Minister sir nga bamulonzedda njagala tukikole tunyize Museveni tulonde Alex Wise Mufumbiro wadde n'abakyali mukomera abere nga ali mukasengeke amuyite bamugambe bonalebo bajje bamukomere saluti ekyo musobola okukikola mikwano gyange tumanike abantu baffe naddala Alex Wise Mufumbiro mumupera akalulu temukoma kumuwa kubi kalulu naye mukanoonye kubanga ali mpida ku lwaffe ali mu kunyigirizibwa ku lwaffe ali mu kubonaabona ku lwaffe naye naffe tumulage nti ku lwaffe tusobola okukikola ku lulwe n'avayo nga muwanguzi ate ffenna nga tuli bawanguzi aguba kumamu atya mbu bw'agenda ku TV n'agenda ku rediyo n'ayogera ku bulyake n'ayogera ku fuga B n'ayogera ku bizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga mbu abeera akuma mu bantu omuliro ogwo omusango Waiswa tagwetonda teyetonda kwogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kubanga tekubangako musango ekyo kyalina okukola ng'omwogezi wa NUP Waiswa yaŋŋambye mbagambe nti munywere mubeere bagumu kubanga yes talina buzibu talina kutya kwonna olw'obuwagizi okwagala Waiswa Alex Mufumbiro people power mwebale nnyo n'okwagala Kaija Doreen wetogerera mbadde va mu kkomera okubalabako mbalamuddeko era Kaija Doreen yansabye mbebaze bannange obuwagizi bwe mumuwadde yeebazisa mwenna abamukolera posters ali mukomera naye mukola posters za Alex Waiswa mukola posters za Kaija Doreen ne muziteekayo mwebale nnyo kyenjagala bakakasa bwe mulonda Alex Waiswa Mufumbiro teri kwejjusa n'olunaku n'olumu Alex Waiswa Mufumbiro ye muntu people power Alex Waiswa Mufumbiro fenga aba National Unity Platform obukulembeze okutandikira ddala ku President Kyagulanyi okugira ddala ku Deputy President ne Lop n'abalala Alex Waiswa ye muntu gwe tusindika awantu ne tudda ewaka ne twebaka nga tumanyidde agenda tukiikirira bulungi nnyo njagala basaba nammwe abantu ba Nakawa East mukole kyekimu mutambule ne Alex Waiswa Mufumbiro mumutuse mu palamenti temugenda kwejjusa agenda barepresentinga bulungi ekisembero ddala people power ekisembero ddala akabonero kaffe kali kamu kokka bagambe nti wano mu Nakawa waliwo abantu abajja n'ebisimbaosimba ebitategeera ne bagamba ffe tuli ba NUP naye tuli kusimba eno mubagambe wacha weewe ffe tuli ku kabonero kamu ke bayita ki akabonero umbrella kabeere kansala kabeere meeya kabeere MP akabonero kali kamu kokka yabaye nsobola ova wano ku stage nga soogedde ku Lord Mayor waffe honorable wali mwezo Kampala yeetaaga ki ng'asobola okubeera omuvumu nga mumanyi nti mbadde muvumu mbalwaniridde mukimanyi nti ene Nakawa tewaletwala Butto kubanga mbaddewo kino ekisaawe kyali kitwalibwa twakirwanirira taata eryo essomero lyolaba eri lye mbadde njogerako gama amasomero genawo emmere eryo essomero lyalina abaana 3 kati liri baana 19 abaana baali tebasoma nendikulira abaliwo emmere okumala emyaka 2 abaana bali emmere yabwereere eryo tetwakomaawo tetulizimbira classroom block
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.